omubaka wa Parliament owa Kawempe North Muhammad Ssegirinya ayolekedde okuteebwa addemu okulya obutaalanga obulago bw'enkoko oluvannyuma lwa kkooti ya Uganda enkulu mu ttabi lyayo erikola ku misango egiri ku mutendera gw'ensi yonna okukkiriza okusaba okw'abannamateeka be okukyusa omuntu eyamweyimirira nga ye yali Francis Zaako omubaka wa Parliament owa Mityana ne bamusikiza omubaka wa Parliament Patrick Nsanja ku misango egivunaanibwa Ssegirinya. Bannamateeka ba Muhammad Ssegirinya nga bakulembeddwamu Ssaalongo Haji Erias Lukwago bamatizza kkooti nti Zaako eyeeyimirira Ssegirinya taliiwo nga yagenda mitala w'amayanja nga n'olwekyo Ssegirinya babadde bateekwa okukkirizibwa okukyusa eyamweyimirira bafune omulala asobole okuteebwa okuva mu kkooti. Omubaka Zaako yali yeeyimiridde omubaka Muhammad Ssegirinya avunaanibwa emisango egyekuusa ku butemu wamu n'obutujju era ng'ono wiiki ewedde teyasobola kulabikako mu kkooti nga yagenda bweru ng'ate lwe yalina okumaliriza enteekateeka ey'okweyimirira Muhammad Ssegirinya. Kino nno kyawaliriza munnamateeka Haji Ssaalongo Erias Lukwago okusaba kkooti ekkirize eyeeyimirira Ssegirinya bamukyuse bafune omulala asobole okumaliriza enteekateeka eno nga waali bulungi. Muhammad Ssegirinya akwatibwa wamu n'omubaka wa Parliament owa Makindye West Alan Ssewanyana babakwata ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogw'omwenda omwaka guno 2021 ne batwalibwa mu kkooti e Masaka gye basimbibwa mu kkooti ku misango egy'obutemu wamu n'obutujju nga gavumenti erumiriza nti ettemu ery'ekijambiya mu bitundu eby'e Masaka n'emiriraano nti bano bennyini be balirimu. Bano basindikwa kwa limanda ekigo nga lino kkomera lya gavumenti naye ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda omulamuzi Victoria Nakintu Katamba yakkiriza ababiri bano okweyimirirwa ng'agamba nti amateeka gakirambikira ddala bulungi nti bombiriri tebalina musango okutuuka nga obujulizi obukakasa nti ddala egibavunaanibwa baagizza nga bumaze okuteetebwa mu kkooti. Akamu ku bukwakulizo obw'okweyimirirwa omulamuzi bwe yateekawo mwe mwali ababaka ba Parliament bano okuwaayo akakalu ka nsimbi obukadde bw'eza Uganda 20 ez'obuliwo era n'alagira n'abo abaabeeyimirira baweeyo ensimbi obukadde bw'eza Uganda 1,000 nga zo si za buliwo. Bano ababaka ba Parliament ababiri era baalagirwa nti paasipooti zaabwe baziweeyo eri kkooti era nga balina okweyanjula mu kkooti emirundi 2 buli mwezi era ne bagaanibwa okwetaba mu nteekateeka yonna erimu okukyamuukiriza abantu n'ebigyetooloolerako. Akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola amatendekero aga waggulu aka National Council for Higher Education enkya ya leero kazzeemu okuttukiza kaweefube okulondoola amatendekero ag'enjawulo aga waggulu n'okugawa olusa olw'okuggulawo oba okubaako bye gatereeza ng'olusoma olutandika mu mwezi ogw'E11 terunnaba kutuuka. Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa bwe yali ng'ajjawo omuggalo ku bintu ebimu yategeeza nti amatendekero aga waggulu gaddemu gakole nga gatandika n'omwezi ogw'E11 gasomesa abaana naye nga galina okugoberera obukwakkulizo obunaaba buteereddwawo akakiiko kano. Professor Mary Okakolo Senkulu w'akakiiko ka National Council for Education agamba nti essira liteereddwa nnyo ku matendekero agasomesa abasawo kubanga ge gagenda okusomesa abaana obutereevu. Professor Okakolo agamba nti kino kigendereddwamu okutaasa amatendekero gano okwewala okusaasaanya ekirwadde lumiima mawuggwe nga kinajjukirwa nti n'abamu ku baana aboogerwako nti be basaasaanya ekirwadde ekya corona nga bano be bakisaasaanya oluvannyuma lw'omuggalo ogwasooka okuggibwawo okusinziira ku bakulu mu by'obulamu. Professor Okakolo agamba nti bakwetooloola Uganda yonna mu matendekero aga waggulu era nga abatuukirizza obukwakkulizo be bajja okukkirizibwa okutandika okusomesa abatabutuukirizza tebajja kuggulawo. Ebyo ebiragiro bye twateekawo byakuyamba amatendekero ago sesife bwe babituukiriza nabo bayambe baganyulwamu. Kale nina okukigumiza nti tusuubira nti buli tendekero lyonna erya waggulu lina okutuukiriza ebyo twabasaba okukola. Enteekateeka ya ggwanga lyonna nga bwe ngambye wano we tusookedde naye tujja kugenda mu medical schools zonna.
Ekitongole ekirwanyisa ekikukusa abantu mu ministry ey'ensonga ez'omunda kisabye abakozi abakola enguudo okuli olwa Soroti, olwa Palisa n'olwa Busia okuddayo mu bifo gye baali bakolera bano n'abaana be baaleka bazaddeyo ne babaleka eyo awatali buyambi. Okusaba kuno kukoleddwa omukwanaganya w'ensonga ez'okulwanyisa ekikukusa abantu Agnes Igoye mu nsinkano ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu Naggulu. Agnes Igoye agambye nti mu baana bano mulimu abo abalabikira ddala nti baana b'abaddugavu wamu n'abo abeeyoleka lwatu nti baana b'Abachina, kyokka nga bamaama bano balumiriza nti bakitaabwe ab'abaana bano bebo bennyini abaali ku mulimu gw'okuzimba enguudo be batakyalabako yadde okuwulizaako. Ekyewuunyisa abakulu ku district ezo bangamba enguudo zabaleetera n'emitwawaana kubanga waliyo abantu ba constructor n'aba support staff Chinese n'Abannayuganda balekayo abaana kubanga engaging unprotected sex ne balekayo abaana. Kati bw'oba wakola ku luguudo olwo olwa Palisa Kumi enguudo ez'empya genda okebere oyinza okubeera wano oba wonna wooli nga tomanyi nti niwalekayo abaana. Kati abo abaana babakukusa bali ku street tukuba omulanga. Kati bw'oba ogenza okukola luguudo bambeera focus. Mu ngeri y'emu ministry y'ensonga ez'omunda n'ennyamivu olw'engeri abaana abato gye bongedde okwenyigira mu bikolwa eby'omukwano nga kiviiriddeko omuwendo gw'abawala abato abafuna embuto okweyongera ennyo. Kizuuliddwa nti mu ggombolola y'e Kamuda mu disitulikiti y'e Soroti abaana abawala 100 nga bano bali mu myaka egisoma baasangiddwa n'embuto mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo, ekyongedde obweraliikirivu mu bazadde. Abaana 100 ku sub-county emu yokka bweti Soroti balina embuto ate abo bokka abagenze ku ddwaliro. Kati waliyo abalala be tutamanyi abali awaka. Kati ekyo ekiri eyo ekiri ku Eastern Uganda gye tubadde. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Tokkirizibwa kuyingira mu bufumbo bulala ng'obufumbo obwasooka bukyaliwo nga munnamateeka Kato Mukasa bw'annyonnyola. Kimanya mateeka omuntu baba nga afumbirwa mu kyaki oba wa registra era nga obufumbo obwo butegeeza mwami omu na mukyalo omu, tekikkirizibwa ate omuntu oyo ng'obufumbo buno bukyaliwo okuwasa omuntu omulala oba okufumbira omuntu omulala. Obufumbo bwonna obulala okubaawo buno obuli obumala kwawukanyizibwa mu mateeka. Era yenna gwe kikutteko abaalumiziddwa aliwo amagezi okugenda mu kkooti n'awaaba embaga eno empya obufumbo buno obupya okusazibwamu. Wabula obufumbo obwa kalica oba obw'obuwangwa gamba ng'okwanjula bo tebulina kkomo. Omwami akkirizibwa mu mateeka okuwasa omukazi asukka mu omu. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi avunaanyizibwa ku bonna bagaggawala Yona Aluna Kasolo alangiridde nti sabbiiti ejja agenda kutalaaga Uganda okunoonyereza n'okukangavvula abantu abavuluza enteekateeka y'emyoga. Sabbiiti ntono eziyisa abaka ba paalamenti mu kunoonyereza kwe baakola ku nteekateeka y'emyoga baazuula vulugu omuyitirivu obungi eyeetobese mu nteekateeka eno omuli ensimbi okuliibwa, ab'ebyokwerinda okwezinga mu nteekateeka eno, abakulira eby'emirimu egivaamu ensimbi ku disitulikiti okujja ekyoja mu miro ku bantu okubawa ensimbi ne vulugu omulala muyitirivu obungi. Minisita Yona Aluna Kasolo asinzidde mu nsinkano ya minisitule y'ebyensimbi n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okuli Buvuma, Nansana, Masaka, Mukono, Luweero, Nakaseke ne Nakasongola n'akyomera bakkaawo ab'ebitundu bino abeesulu babba vulugu ali mu nteekateeka eno nti bo tabakwatako kubanga ensimbi z'emyoga tezaayisibwa mu yaafeesi zaabwe. Minisita Yona Aluna Kasolo agambye nti wabakkaawo yenna oba tawunikiraka eyeyibaala nti vulugu ali mu nteekateeka y'emyoga tamukwatako, n'agamba nti bakkaawo bayita abakulira abakozi be bavunaanyizibwa ku bakungu ab'ebyenkulaakulana mu disitulikiti wamu n'abakungu ab'emirimu egivaamu ensimbi abavunaanyizibwa ku nteekateeka eno, kale vulugu gwe baakola nabo abaabakwatako butereevu. Yenna abeera mu disitulikiti abeera answerable to kkaawo, buli mukozi wa gavumenti yenna. N'olwekyo pulogulaamu eno erimu abakozi ba disitulikiti, commercial officer, community development officer, bonna balipootinga wa kkaawo. So mu mbeera yonna nti kkaawo naye ali represented. Naye era kyetukanyiza nti twetaaga reports okuva mu implementing agency, microfinance support center okugezaako
kubategeeza biki ebikoleddwa mu disitulikiti eyo buli myezi 3. Minisita Yona Luna Kasolo wano wasinzidde n'alabula abeenyigira mu vulugu ono nti mu kutalaaga Uganda kwatandika sabbiiti ejja bakukwatibwa bano era bonna agambye nti bagenda kusimbibwa mu mbuga bavunaanibwe. No etambula era wiiki ejja ntandika okwongera okutambula kuba nja kulaba etambudde etya abo ababadde abalaze nti batambudde ku bye nabagamba tubongeremu ssente abanafuyemu twongere okubasomesa okwongera okubateekateeka n'abo bebemulugunyako nti bazitambuza bulungi nabo tunyumyeko nabo batubuulire lwaki bazitambuza bulungi era basobola batya okuzizza zigasa abo ate abazeetaaga. Ensisinkano eno yeetabiddwamu bannyini ntebe ba disitulikiti ezoogerwako Bakawo wamu ne batawunikira akasaako bammeeya b'ebibuga omukuli Masaka wamu n'aba munisipaali. Minisitule y'ebyensimbi yagitegese okutegeeza abakulembeze bano ku nteekateeka ey'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023. Okunoonyereza okukoleddwa poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala kulaze nti amasinzizo gagaanye okuteeka mu nkola ebiragiro ebyassiddwawo okulwanyisa okusaasaana okw'obulwadde lumiimamawuggwe ekiyinza okuwaliriza gavumenti okugazza ku muggalo. Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa bwe yali ayogerako eri ensi eno sabbiiti eyise yategeeza nti amasinzizo okuli ekkanisa Kereziya emizikiti wamu n'ekeresiya nti galina okutuuza abantu abatasukka 200 era ng'ebifo ebyo ebimenyeddwa birina okugoberera amateeka gonna ag'okwerinda korona. Wabula ab'ebyokwerinda bagamba nti amasinzizo agasinga obungi mu kusinza okwasooseeyo nti gaatuuzizza abantu abasukka 200 ekintu ekimenya amateeka. Ayogerera poliisi ya kuno Fred Ennanga asinzidde naggulu ku kitebe kya poliisi ekikulu n'alabula nti singa amateeka gano gongera okunyoomoolwa tebagenda kulonzalonza amasinzizo bakugaggala. Laba mu ngalo naye kyetwazudde mu nnaku zino 4 n'ettaano emabega kiraga nti ebifo ebimu amasinzizo agamu ge twasobodde okulambula twasobodde okulaba bareverandi abakwaya awamu n'abantu nga abagenze mu kusaba n'okusinza nga basussa mu nnamba 2. Kino kyaleeteddewo obweraliikirivu bw'amaanyi. Mu ngeri y'emu era kizuuliddwa nti ebibanda bya Zaala nabyo nti biyingiza abantu mu bungi ddala ne bikola ensimbi mu mwenge nga n'ebbaala nti entonotono nazo kati zikola kyere nga n'abagoba ba bodaboda nabo bongedde okutikka abantu abali wakati wa 2 n'abasatu nga n'essaawa eza kafyu bangi tebakyazifaako nga byonna bino nti bimenya mateeka. Twakubye ettooki mu businesses eza betting ne gaming omujjuzo guli muli ate nga tebakkirizibwa. Ennyumba zino eza betting ne gaming si bibanda bya kulaba mupiira. Oli alina okujja n'asasula ka tiketi aka betting n'atambula n'agenda. Waba awangudde n'alyoka akomawo n'aweebwa ssente. Naye kati bakifudde omuze nti mubakuumira awo n'osanga ng'omujjuzo weeguli ate nga byeraliikirira eri obulwadde buno. Tweyongera okulaba ababodaboda bazzeeyo mu kutikka akabindo abantu 2 ku 3 ate basussizza nnyo n'obudde. Bannakibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change bavumiridde ebikolwa eby'ebyokwerinda ebizzeemu nate nga bino birimu okuwamba abantu ababa bateereddwa kkooti saako n'okutulugunya abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda. Abeefuddisa okuvaayo kizzeewo oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okuddamu okukwata omubaka wa Makindye West Alani Ssewanyana sabbiiti ewedde bwe yali yakateebwa okuva mu kkomera ekigo gye baali bamuggalidde. Wabadde ng'ayogerera mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire otudde ku kitebe ky'efuddisi Najjana Nkumbi Sekamwa ow'ekibiina ekyefuddisi Bulayimu Ssemujjuŋŋanda agambye nti tebamanyi nsonga abavuganya gavumenti wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda kwe bava okubayisa ng'abalabe b'ensi eno. Bulayimu Ssemujjuŋŋanda agambye nti engeri omubaka Alani Ssewanyana gye yawambiddwamu yabadde etyoboola amateeka agafuga ensi eno n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. The FDC condemns the continued kidnapping of persons by security agencies, especially the chieftains of military intelligence and police counter-terrorism squad. The latest victim was the
Makindye MP, Makindye West MP, Honorable Ssewanyana, who was granted bail by the High Court but was kidnapped by people driving a drone, the notorious drone. Even as I speak to you today, his lawyers are still trying to find where he is. Burayimu Ssemujunganda mu ngeri yemu agambye nti bakola ekisoboka okutwala ekiteeso mu paalamenti bateeke ku nninga gavumenti ya kuno eggula amasomero gonna mu Uganda ng'omwaka guno tegunnaggwako. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omubaka wa Parliament owa Kawempe North Ssegirinya ayolekedde okuteebwa addemu okulya obutaala ng'obulago bw'enkoko obutasibwamu muguwa kooti enkulu mu ttabi lyayo erivunaanyizibwa ku misango egiri ku mutendera gw'ensi yonna ekkiriza bannamateeka be okukyusa omuntu eyamweyimirira okuva ku mubaka Francis Zaaka atali kati mu Uganda era bamusikizza omubaka Patrick Nsanja okulaba nga Ssegirinya ateebwa olwaleero luno. Akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola amatendekero aga waggulu aka National Council for Higher Education kakedde kuttukiza kaweefube ow'okulondoola amatendekero ag'enjawulo aga waggulu nga bagalambula n'okulaba engeri gye bayinza okugawa oluusi okuggulawo oba okubaako bye gatereeza ng'olusoma olulina kaakano okutandika mu Gw'ekumi terunnaddamu. Ekitongole ekirwanyisa ekikukusa abantu mu Ministry ey'ensonga ez'omunda kisabye abakozi abakola enguudo okuli olwa Soroti olwa Palisa n'olwa Busiya baddeyo mu bifo gye baali bakolera bano n'abaana be baazaalayo nga bakola enguudo ne babaleka eyo awatali yadde obuyambi ng'ekitongole kigamba nti bangi ku baana bano baddugavu nga kitegeeza abaabazaala abakozi abaddugavu abaali ku mulimu gw'enguudo naye abalala mu kubeetegereza obulungi Bachina nga kirabika baazaalibwa Bachina. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.